Gasimbagane Ne Bannamawulire wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios gikwanjulira osuze yote yampuliriza eyakoze olwaleero webali wonna wosinziro tuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo Peter Kibazo nembeerawo mu studios za Radio Simba okwanjulira program Gasimbagane Ne Bannamawulire nina kaloolirwa omushana yakedde wano labika yazzengenye nga muyala omusanze wali wabweru ng'omulanga embeera eyo era yatuwadde cashew nuts tukoze bulungi kati kyaza asobola okwogerako naye bagambye oweereza endala mbu aweereza ntono. Gasimbagane uli wano ku Radio Simba omuzindalo kuliko gwange nina Siraje Rubwama Siraje naye atuuse mbudde Siraje agenda addayo mpola mpola mu DP kino mulaba nga akasati ayambala ka kiragala na white mpola mpola Katerega Musazi yangambye yasuze Kampala ajja DC we Masaka ne Siraje Katerega ina DC deputy ne aina DC e Masaka nga simulaba yone yesiniya yategeerera oli omukulu why Charles bwe yali ara DC disakirizibwa okugoba munne ngara DC osobola okugoba deputy minister gwe yakabwe naga olaba deputy akuyitako nga akulyako show mukola ki tewali akirizibwa kugoba RDC okujja ko president ne minister Mayanja alina bwe yagambye nkyali RDC gwe mbabazi yakugoba nize bulinzi wa myaka 5 oba 10 nze nigendayo nintwala 2 yange minister Mayanja alina bwe yasanzaako naivinze n'abagoba abantu kutaka namugamba nti gwe nkwadde ssaawa 2 mu nnyanga okoze resignation ere kulira oba njja kugoba obuyinza abuyina the Kakoza Mutale case kera IGG ya mugobolwa kwanti ya teyagobera leadership code and the constitutional court ne esalawo tewali alina buyinza okugoba obugoba a presidential appointee oyo the one who appointed has the power to disappoint nobody else has. Ampuliriza Gasimbagane Ne Bannamawulire Siraje buuza abantu abatuuliriza yonna gye muli mbalamusizaako nnyo abafunye ebizibu abakubiddwa mu kalulu k'emulo abafiiriddwa mu Nakatonda abasaasire ekizibu nakyo kiri awo abawala bali ku bitanda mbuki nti baba bakubidde nti bampangudde mu kalulu kubakuba emiggo mbale ngamba kumuwangula abafiiriddwa nanyini woteri oluvannyuma lw'wiiki nnamba bamuziisa olunaku lw'eggulo Maria Flo ab'e Masaka babadde mu kirongobero wiiki nnamba naye nga abalala bafunyeemu namwe mwebaze munnamawulire munnaffe yafudde olunaku lw'eggulo owoku NTV abadde kameramaani yafiiridde mu nju basanze yebasa ate nga ku lwokuna yakola kitalo nnyo nammwe abalala abafunye ebizibu mugende Katonda nga mumwebaza. Charles abatuuliriza abaagalwa ate okusinga nnyo ab'emyoyo emirungi Katonda w'amaanyi ate Katonda wa kisa nze kyange kubajjukiza Jesus Christ yagamba obwakabaka bwa Katonda busembedde mukyuse mube mu kibi mugwewo. Ampuliriza Gasimbagane Ne Bannamawulire Siraje Rubwama Charles Rwomushana Siraje amawulire wiiki eno eriyo yatuwakawa luli abamu twamunywa naye Siraje teyalabika Charles yadojinga kati Siraje gwe compensation tujja gikuwa nono Charles yadojinga yasoka kuŋŋamba kifo naye nga takikakasa naye yaŋŋamba obojja ojjayo ne ssente z'okwegulira akulimba atuwadde kofi tayagala kumuŋŋamba batuwadde mmeka tayagala kuŋŋamba hoteri gy'otutwala eriwa tayagala kuŋŋamba mu nsawo nyina mu 7 afe twakugamba gwe jangu tugende naye ng'olaba abali mu bwamanga bange bano babeeko onywe kaawa nitugenda era nitutuuka walungi nnyo Kanaabya n'akubuulira lwakuba baateekateeka mu oluzungu Kanaabirwa atayagala naye yamunywa Siraje yatajja naye Siraje ye obubaka obwo tujja kutuusa omuntu yaŋŋamba omuntu akuyita naye nga suspecting nti tumukunde nanga nti ingira awo mu hoteri y'Abachina onywe kyoyagala akebera mu nsawo nga mulimu 5
mwali mwesatu nenga soda ali kumutwa singa manyizo obutaddayo nga sinatula butuzi paka lyaje ekiro manyicha lisi yatugamba wano mbu bagenda mu restaurant nga bayina gwe balinda bayina obukodyo bwabwe mu kumenu banoonyako mazzi oyo dinda mu katono ologwe ninda nina mkwano naye katwalwa akalala akaze smartphone okubeera ku smartphone ng'obeera otunulako ogirako whatsapp biki ekizibu obanga toyina data nina mkwano gwange Michael Kijambu yalina coffee bar wano e Kampala nga ebimu ku byasinga okuseerewwe ye soda n'amazzi nga ina price z'amazzi za mirundi ebiri ayina price y'amazzi eyoyo atanatumya kawa na birala byakulya nga price ebeera waggulu nnyo ng'oyinza okusanga ng'amazzi gagu mu kitundu oba ga mutwalo n'osanga nga soda wa mutwalo kati nga mubuuza naye Michael bino obibala otya naga nti amazzi gaffe bbeeyi eya bulijjo ebeerayo ti naye bano abajjaawo n'anoonyaawo okutuula okukaddiiza emitto ti bwagaa nti njagala mazzi gokka amuleetera biru ng'anga nti ecupa ya mutwalo mugenda okulaba ng'azingako ng'agenda so waliwo gwe nali nninze naye z'amazzi ez'okulya nali nzi kati mukwano gwange Lutalo najja n'ambuuzaako n'akola order n'alya n'agenda ku simu n'ateekayo ne bajja ne baŋŋamba ate ne banetera biiru ye sebo totambule na logbook totambule na log naye tanyamba nali nyinamu so it can be a disaster n'okubuuza munno mu mahoteli gano is very dangerous oli wajja okubuuza ekyagala otunule wansi saja amawulire nenga yero omushana tumusaasire ebyo bimutuukako nnyo kyovola bakuŋŋaanira wali ku petrol station yawe okuva ku balaza paka ku Friday babaddewo okutikkira Makerere abayizi ab'enjawulo bangi abatono tebatikiddwa olwo tebamalayo bintu byabwe mu budde abalala tebagenda mu butabo nga tebasasula mutwalo naye mulimu ddala abatatikira ddala abatasasula mutwalo babatikira dde tebalabikirako mu katabo kasita bintu wabanga wabikiriyalinga so Friday which yonna tubadde ekyo kankyogereko nakyo weewaawo kirabika bulungi nti yabadde mu katabo yagenze naye okumaliriza okusoma si graduation eyo okubeera nti watudde mu kidaala kyovola ba Makerere yabadde n'obuzibuzibu naye butono nnyo ekisooka nnyamukulu Nawangwe yabagambye bw'oba wamaze okusoma transcript ojjagisanga certificate yo ojjagisanga kati zangu w'okufuluma byebikulu ebibiri byeweetaaga si kutuula mu kidaala just okutuula mu kidaala is balance culture goyagala kujjawo culture la culture egeze ne kunasale wanasale botamugulira gawuni accountability eri abazadde yeah it's very very important actually botaba mu katabo omatiza nga up country olwawo okumatiza omuzadde nti bakutikidde wasoma more especially the girl child because abaana abawala abangi tebamala ne bano bongo abatunudde ndoza abadola abanenyambala ekulaga generation gye tulagamu sinyangu nnyo samba fune mvuto ne babivaamu abalala fees baziriya tuition bagiriya bakoze okusinzira ku kaseera ketuvaddemu naye n'abakabali nabo batikiddwa lwakuba bo tebagenze nnyo mu limelight kutegeerwa naye nga nabo basomye ne bamala wabadde omushana naye basomye sinnategeera nalabye Kabale University yokunjeze tuyina lukunjiride tuyina mu mawulire aga kooti emisango gikyatambula eminene ddala naye ogwasinze okwewuunyisa gwe gwa Kizza Besigye retired Kano okumugamba okusasamaza abantu omulamuzi n'amugamba nkuwadde bbeiro ne bashubitizi bamala naye olina okusasula cash obukadde 3 yo president yadde nene nnyo Besigye nayagamba nti nzirina naye sijja zisasula wano ndomusana atazina bw'anaatuukayo ne bagamba nti waliwo president eri gye tubaali tulina ennene ebadde yabi eyaba MPs bano ab'e Masaka
bebajja kabi yabiri batabawa bbeeri ate ne babawa bbeeri ate n'abakwata n'ebbeeri abiri tebaagakola ki tebagabaddiza so waliwo apiiru gye yakoze okusinziira okuva ku ng'ayita mu Balukwago and company advocates okulaba nga baapiiringa ku bail terms yadde nga omwogezi wa judicial yaga nti it was okay naye n'abagamba temugenda mu mawulire mukola apiiru kibakoze omanyisira gye nga okona ku nsonga eyo mukwano gwange omu munnabyabufuzi wano mu Wakiso Kampala Mukono yaŋŋamba nti judiciary state yagikozesa nnyo okudefeatinga demonstrations abantu kye batamanyi nti ng'obeera mu constituency nga mwasituse ngeza bugeza ku walk to work oba okwekalakasa okwenjawulo ewaffe emiwendo gyali nnyo ewaffe ekkubo bbi ne musituka n'abavubuka nga bonna bali wiiringi okwekalakasa bagamba nedda wano ewaffe emukono ekkubo fu tujja kuyimirira ne baba ekirole ne kibayoola ne babakwata ne babatwala bagenda okugamba olw'eggulo nti abaana 35 bali Naggalama babajjeeyo babatutte ew'omulamuzi emukono waliwo eyali notorious yali Mukono nga bamuteekayo n'omulamuzi abawa bail naye ng'olina abavubuka 35 emukono ne bagamba nti waliwo abali Lugazi Jjinja nti awo nti waliwo 24 nti ne bagamba nti wawo ne be baatutte ku Buganda Road ewa Tibulia ng'akyaliwo nti tinawo waliwo 20 n'abawa bail buli omu cash million 2 ogenda okubala ng'olina abaana 15 million 2 nga kibe kitegeeza weetaaga million 2 mu 10 kakati babavubuka abeekalakaasizza tebatunuulira beewaabwe tebatunuulira byabwe honorable mukubira honorable Romushana ate ye tatunuulira Sam nti tuli abantu 35 yatunulira zeze bilioni 2 tesobola kule tuli abantu 35 the honorable nane tatunulira 35 amagambye milioni 2 the honorable nande kawano kati ye honorable atunulira block y'abantu 35 ze milioni 7 nti netaaga milioni 7 kuba na 35 abali emukono ti netaaga milioni 4 kubali ewa Margaret Tibulia Buganda Road ti netaaga milioni 6 kubali Lugazi Obejjinja ti kati ye atunulira block figure nga yetaaga milioni 2 mu 10 negwe sirajo otunula Uganda ne milioni 2 honorable dada ne msajja mubi kakati consciously abalamuzi ne bagenda nga balwana ne demonstrations undeclared nga tayogera eno waggulu naye ng'ekyakikola bw'akikola omwana ono bw'asigalayo okumala ewiiki oba n'avaayo nga mukyala we yasinze ka TV mukyala we asinga TV n'entebe n'azisinga bangamba zibeera mu trading centers gye batunda ebikadde entebe bazisinze TV bagisinze boda bagitutte simanyi bangamba boda bagitwala okumala omwezi nti kati guno omwezi gwa boda gwonna gwaki gwa kusasula bbanja oba ebiri kati omuvubuka oyo bw'avaayo loddayo okumugambo waayi tugende ngaga nti oyo honorable tanfaako nze wano bankwata teyanzijaayo oba wano baatukwata yajjayo 4 oba 5 ye tatunuulira block figure kati awo yeri ne ba agri negotiators besijja kwogerako nze bail terms tezenkana nze bavunaanako omusango gumu ne ba engineer ne bajjako milioni 5 buli omu cash omulamuzi watuuka kunze n'angamba 5 million nasooka anywa ekikopo kya caayi nga onywa gaali mazzi olama naga 5 million not cash ekikoma kyakukuba ekigambo noti wali wetaaga kubunuulira omusawo nalinamu emitwalo 47 nga mmanyi nzizeeyo mala y'amawulire segona namugamba nti kale asasule aweeyo passport nga segona nti simanyi gyeri
naga mugende mulamunaga mugende mutegeeragane ne register twawayo akanabi baka binafuna endala koti lweri kwata kanabi kuba none yetala wano ali ku passport ya kanabi kanabi si yakujjayo. No, that's also not incorrect. So naye yajja yankyali amawira amalala abasomesa nga bakamala aba science okwekalakasiza ennaku 10 ne basuubiza okubawa ssente zibatanna babulira muwendo banansi ne bagundi ne midwives nabo bagambye ebikola babitadde wansi malwaliro agamu noli mukasa kati akolanga Minister of Public Service. He is. The Minister of Public Service wali akolanga Minister of Justice. Yabagambye balina kuddayo ku Monday baba bagobe. Already nabbanja yadaga bagenda bagobe. Nena abagamba nti senga tebabasasula tebabongeza sente nga bwasuubira. Mugo omusango ajja kudesigning. Ani? Mululi mukasa. So tulinda Monday tulabe ekigenda maaso naye nga amalwaliro manyi naddala Kawolo n'awalala gabadde mu nnaku zino 2-3 tebalina bajjanjabi ab'omutendera ogwo. Moral elections byabadde clear. Mutabani w'omugenzi yawangudde n'obululu 14,000 n'okusoba nadiiro wa Nuupu 16,000 n'abalala bwe batyo. No FDC yadde wakuna yadde nga yeteerunze teyabiseeko mu kulonda wonna. Otuvu awo ne tulaba ensonga za Sejjusa asabye okuva mu magye emyaka 24 erabiddwako wiikendi embuya nga sayininga fomu ze zimukkiriza okuva mu magye. Ndowooza alinda gwa 7 ne banne abalala angana plus nabo babate generation eyo egende ng'ekendeerako okuvaawo. Wiiki eno era Kamya abadde mu kakiiko ka komiti ya ka parliament nga bamubuuza akaana akataano kubumbye 10 byatuka okusasula abantu 6 ne babanga waliwo omu yekka yagira naye nga neetabumalaawo n'agamba PS yamanyi ebyo mu Uganda Land Commission kamuyita emirundi 3 nga tajja kati bayisiza warrant of arrest. Naye committee members bagambye bamulabako ng'awerekerwa abasirikale nga alina guest house y'omunene omu mwasula kati poliisi yagambye nti ejja kunoonya kola kyonna okulaba ng'emufuna by next week. Teyazze yaganye teyazze. So ebirala ebibadde mu mawulire ndowooza for the first time Putin abantu badde babuuza gyali naye yalabiseeko mu weekend ng'ali mu gawuni y'abasawo ne minisita wa security nga balambula abalwadde abaakubwa abaali bamugamba gumu 6 yasanzeemu nga bangi. N'agamba kino kimuwadde amaanyi okwongera bw'amaliriza Ukraine ayagala kulumba Poland. So no serious ragi amawulire nze nsoma ga Sky News n'agakye nsoma n'aga Ukraine munda. So gano nagajje ku Ukraine munda. So Archbishop Samoge yagambye abasawo yabasabye naye baddeyo naye n'asaba ne government erowooze kubasasula akantu akawerako. Ebyo n'ebirala ndowooza bibadde mu mawulire so far ng'ogyeko okwebaza abatuleetedde ripooti y'abaani abasinze okuteesa mu bbanga lino. Mukwano gwange Fulukolo ripooti ennaku zino yagikyusa nnyo bwefaanana ango gye yali erabikiramu ne bwagi preparing okuva parliament bwe yatandika okuparticipatinga mu ba owners ba process. Ripooti yakyuka nnyo. Luli yakulaga nga takulaga bulazi nti ateeseza emirundi bwegiti ngakati ng'akulaga quality y'okuteesa kwe n'akulaga influence y'omuteesa bamuteekako akazito akazito nkamanyi parliament yafuuka fanda parliament okuva lwe yafuuka fanda ne quality ya report nekakkana kati atubulira bubulizi ndigundi yasituka emirundi 15 oba yayayuuya oba yakolola ne lulimu
mwabanga mu criteria ku nsonga kikwe yateesa ku nsonga kikwasinga okuteesa ayina influence yenkana ki mu parliament mu nsonga zino asobodde okukyusa debate emirundi emeka nedda direction eno ebyo byonna David yagenda abinaaba mu ngalo naye lwakuba munywanyi wange bamugamba ebyo bikola tojja kujja wano Ekyobusosoze ne bannamawulire wano ku radio Simba Peter Kibazo mu studios ugikwanjulira Siraje Rubwa Mohamed Katerega Msazi ne Charles Romshana wiki eno Siraje mu bugenderivu akibuusa Buganda ebadde ejjukira sijjukira myaka emeka bukyanga bote alumba olubiri emengo ne wamu nakyo mukwano gwange Jimmy yakena yampereza message nga nti jangu tugende ishaka Bushenyi Nyamganti me abiri musa eyo tondabye mumbala ata yafene mugamba mwatukola ebikolobero ate mubikiye no by now you should have gotten over but the rest is a different story but UPC badde jukira paringa konga bakojjabe UPC badde jukira nayo Bushenyi meya 27 sijukira okuva mu 1998 mukuru kibazo why don't you put it this way lwaki tokireta boti nti mmwe mwayagala okulwanyisa Ben Kyonoka mmwe nimugane munonyayo obote sagala kumudescribe engere gye mwali mumutunulira obote abazungu be bamuleta bamugira ddala Kenya mwe mushuga industry mwe wamwayita mbazungu wamwigendera ebyammwe gamba abazungu be batukozesa sorry nsonyiwa kati later nimugamba okumanya twagala kukuba Ben Kyonoka katukwena omukyala ne mumwana omukyala why don't you put it that way zali ntalo zammwe but it is not nenga aba UPC babade ba celebrating emyaka jibere meka okuva mu kyanje nabjibana mu ebiri bukyanga bote akomawo the heroes return nze nzijukira omanyi bwe twali abato nga bayimba Bushenyi wabyafaayo Bushenyi abasajja be Bushenyi babadde bandya nabo okumala emyaka era babayitanga bani Ajip every government any government in power no switch it the problem why nti bo balemera mu UPC katata abajjawo was rutwa titokero rutwa because bali balwanye ne Museveni bamulemesa they allied with Obote okulemesa Museveni mu UNLF if you remember nga binayisa mujjeo kuba defense naddukire n'abaddukira ne mugamba ate tujja kuwagira bo instead they allied with Obote lwaki Obote yali alina wito joka nga ayina ejje lisobola okuba ne Fronasa kati bali awo lititokero rutwa n'abakuba ambush ne bava mu buyinza kati ne kufiiramu bateberonwa ndoza babigobera nga bwe byali kati okuva olwo bagamba tetujja kubawagira we are not very sure temwina yolutwa mampulirize ate ekirala nti balina ne opportunism nti wano Besigye wabeereddemu embavu 26 baali baseeredde nga gye bagenze naye bonna nga bwe baali ondooza kati bali mwenaremu sheer opportunism wabyafaayo Bushenyi kisaanyu okujjukirwa simanyi oba heroes return but ebyafaayo ebyo Katerega have we moved away have we made good weekend onakulaba ng'owandiika nti regional governments zitandika okukola nga wagiyise eki nga commemoration yaki kyenawandiseko kukujjukira emyaka egyo 57 nga situjja kudda mu nsobi ku Mutesa n'Obote buli omu bye yayogera ayinza okuba nga yali public relations nga buli omu bwakubuulira olaba muki mutuufu naye ffe kati bukyekyo kibaawo kati kikyetwongera kuba nali ndabye Katikkiro ku TVM nga oli ambuuza nti naye tolowooza nti yali nsobi mengo ku negotiating regional government oluvannyuma yafuuka eya Uganda yonna ate nemala n'egyekuba
kakati ng'oli amugamba nti ebyo tetukyabyetaaga kati twali ku ttafaali kati tuli kubigenda mu maaso naye omuntu yenna kuba kati omulembe guno tetwalabako ku Buganda gavumenti ate mpozi ffe tufunye omukisa tulabe ku zino local government seza decentralization ne government toyinza ebulanga awo nga wabaddewo ekintu nga government eyo ndowooza yange ng'omuntu ne bweba tesolooza musolo butereevu ng'egujja mu center kitegeeza center lwegiyiikiriza n'etagiwa mutemwa gwayo egenda mu kooti kuba niwo otandikira oba twasobola okubeera ne Saabataka yatuwa Saabataka and we celebrated ne tubeera n'ekyo Museveni n'atuyamba nazaawo Bwakabaka ne bagamba nti azizzaawo kabaka tazizzaawo Bwakabaka kuba ndowooza bino ebyensalo ndowooza byakolebwa bano bye baabikola mu ssemateeka eri gundi gye baali bakoze mu ssemateeka wa 67 yali ekkiriza bukkiriza abantu kuzzaawo ki traditional leaders bwekibanga ebintu tuzze tubifuna mu peace meals singa twali twafuna regional government singa tulina we tuli ngenda kuwa ekyokulabirako mukulu kibazo kyabadde mu luli olulangira kikyalinamu enekawempe eno we bayita ejjinja mawuuno oba omanyiwo obwakabaka bwa Buganda bulimu obwawasa n'obwakato ebyo biwanvu naye kakati awo wewali gwe bayita omulongo waswa abalangira n'Abaganda abalala bonna baleveyalingawo nnyo naye kati abatamanya ngamba ettaka balinyaga balitunda abakuumi ba Kabaka ne babeera deployed balikuume era nga ekintu ne Katikkiro akikoonyeemu ne minisita Kyewalabye Male yewembiri n'amasiro naki naye ate awo ekiragiro kyane kiga nti abakuumi ba Kabaka awo bagire ki baveewo bali basobola okutwalawo in fact abalangira bawandiikidde ow'ekitiibwa omuduumizi w'amagye General Mbaddi gwe balindira nti ssebo tukwegayiridde abakuumi ba Ssaabasajja Kabaka bandisigadde basigala ku kifo kiri kubanga ababbi bagenda kukigira kukitwala oba oliawo Buganda government yandibadde yinawo local administration police ng'ewaffe Masaka City Council gye tuyina gyesobola okuteekawo nga yegiinako obuki neyo tegirina so yali nsobi ku lwange naye omuntu omuyanga Kateregga n'ebya regional government abantu abamu mu traditional omanyi Kateregga ng'ogamba nti yali nsobi of course buno obukuusa bwa regime nga bwebanga ddala gavumenti yali eyagala regional governments twasooka na charter oba ogijjukira netakola bwe bagamba nti abo abali deemed mu ssemateeka mwalimu abaali deemed already nti bano bakkiriziganya ko bali abalala nti mwe naye abalala mujja kukola charter kasita musayininga ng'etandika okukola abasajja b'ebusoga batandikirawo Mukyala Kadaga n'abantu be ne bakola charter baga nti bannange nti ffe oli eyali ayina gwalinda bwe yatunula ku charter naga nti tebyabadde byammwe twabiteeramu balala nekigenda and that's true so bano be bateeramu deemed be bakinegotiating bali abachata bali tebabiriko katugwa yali ayagala deemed lwaki tugitwala bwabata gitutte no bwabata gitutte bali abalala ababisabye bwebanga government yali sinsiya ngegamba nti mu sincerity kino twakiteeka mu ssemateeka ono akoze entondo tatutte kike nga teyalina kigendererwa kikweke lwaki ab'ebusoga lwaki ab'etteeso teyagibawa why don't you ask bino byali byamakweka nsamu problem yali ya kusolovinga kugunjora the Buganda question entesa zali wakati wa Museveni ne NRA ne Buganda ne bakanya Buganda ebeere deemed right abalala ekigambo deemed kitegeeza kulabibwanga anti you see mwali mugenda kukola you know we had districts of Buganda districts of where and mwe
Sazeo by the time we come into constitution wanataka okukola mujja kubanga muli temwetaaga chata. Yes, right, these districts and those that shall be created thereof. Yes, okuva muzino naye mwe dimdo okubeera nga mwe tewali ajja kusala temwetaaga stamp ya muntu yenna okubeera nti mufuuse regional government. It's now automatic. You are deemed to have. Naye kyava mu kuteesa kulwaki bano abaakiteesa ne bakikkiriza bwe kyayita tebakikola nga bakizuddemu ebikulu biriwa mukulu kibazo ogasa ebintu bibiri yadde obadde mutuufu CA yadiiminga district za Buganda neze ziliva mu district za Dembo kola regional musamateeka tekyali regional tier kibazo mukulu ayinza there was something kyesi kyajjukira yali amendment yabidandisa kakati omumwe mwava chata abe Buganda chata ne bagigaana nga bw'ogambye abeebusoga Nchala Kadaga n'abo mobilizing ne bagikola era ne balonchi bwe baba bali mu kubiteesaako mu parliament draft bill of amendment yajje egamba nti eza Buganda ziri deemed okukola regional government. Kadaga speaker n'omumyuka we tebatera kubeera mu parliament mulundi gumu naye kuolwo omumyuka wa speaker yaliwo nga mwami sekandi akubiriza nawa information n'agamba Buganda Kadaga Buganda yokka ebeera etya deemed okuba nti yo ejja kukola regional government na omulangira Katebe ompulira ndi ku radio njogera nkimanyi kwoli ate onkubira onswaze wa kibazo nti sajjeeko ki dobozi kakati Kadaga nagamba fa bali even far head abakola chata ne bagakale ne busoga abala ne bagamba abebunyono nti fe mutulekawa fe bajjajja b'obwakabaka mu Uganda. Kakati minister yali Adolf Mwesigye ndowooza naga nti anti buli kitundu kwolwo lwali ndowooza balwakuna baba wayo wiki namba bagende bamobilizing sinasobola okufuna resolution za district bibiri byakusatu nga ziri ratified ne bibiri byakusatu ebyankiko z'amagombolola tuwadde weekage nga betuli mu general debate one namwe tugenda bagira ki mu bbanga lya weekage Bunyoro ya mobilizing n'ebireeta Acholi ya mobilizing n'ebireeta Nelangu ya mobilizing erezo zonna zadimingirwawo Torobambi yafuba nnyo neremererwa ki naye bwe tugenda okuddamu after a year nga n'ebitundu bya Uganda ebirala byonna kubanga jukira nti bwe twagenda e Namboole mu delegates conference y'NRM Museveni nga amaze okwogera ggalawo nina kye neerabidde nkubiriza district zonna mu Uganda okuwagira kuba kyali kino okubeera ratified mu ssemateeka bwe kiri ebikwatagana ne local government by district councils muwagire eki regional government abeNRM ne baddayo oba bearuwa oba beekisoro nti ekyama kye kigira ki abantu ne babikkuka amaaso byaki regional government omulundi ogwaddako district za Uganda zonna tewali kitundu kitali kitaratifying nawali obuzibu nga Toro bayina ya Toro bayina ne ya Rwenzori. I think they agreed on that. Katuwezi kanyizamu naye mwami kibazo nti oba oli awo Katerega awe njagala okubuuza ekibuzo kyange kiri very simple. Katerega bw'omala okumpaintingira ekifaananyi nti Uganda effectively yonna yasaba regional governments, right? Kuguno omulundi ogusembayo nebayo region emu ega nti fete tumatidde implementa n'atawuliriza bali bonna nega nti Katerega yaganye tetujja kunywa kaawa fe twabadde ne kaawa wano ku lw'omukaaga lw'omushana n'ateekamu obukodyo nga ndoza ina gyagenda okubaako kaacapa nti mugenda wa bagenda kumpa meka baba wadde meka mugenda kutuula nani hoteli erirudda wa eri air conditioned ko fe tugenda room sana n'atagenda
ababadde abangi ne bagenda ne banywa kawa babadde babiri nawo atubale kanabi kibazo kakande dictator wagenze ate yabadde mugasimbagane yondre 3 babadde babiri naye kati Uganda efaanana bwetyo nti the rest of Uganda said aye Buganda said ne lwaki bali abalala tebaba implementing it bubanga dala wali oja ne clean heart lwaki abacho litewabawo lwaki ababunyoro I think kibazo bunyoro has done it on both times by the way omukama owe bunyoro ne kyabazingo owe busoga omugenzi bali kuliko jo kubanga babanja regional government acholi parliamentary caucus omulundi ogutali gumu eri kuliko jo kubanga ebanja regional government actually Katerega ne Kampala je tuyina olwaleero the KCCA Act was crafted against that regional government nga bagamba nti KCCA will be administered directly by central government under the assumption that twali tugenda kubeera ne Mengo ng'ekibuga nga Mengo ng'ekibuga kyali kigenda kutwalako ebitundu bya Kampala Lubaga municipality omuli olubiri omuli Bulange musemateeka mu nyingo eyo Mengo municipality ye municipality yokka etaakola ng'etteeka liwedde endala zihoyima ze baateeka mu nti za regional government Jinja Lira zaakola era wenjogerera kati zisite kakati singa kati Mengo municipality kwolo yatandika singa kati ebanja kuteeka kondooza makinde saba gavana Nansana kubeera Mengo city but Katerega jenva omanyi Katerega wetoloola nota dealing na kyabukuusa kyabukuusa because buno obukuusa butudde ku plot one nzikiriza mmale kwabwe lwembaawo lw'omushana information yesigigana n'ayingiramu nabadde ngezaako kutegeeza nti wetwa etteeka lyaleetebwa nilisomebwa lyayanjulwa mukyala eyali minisita avunanyizibwa ku nsonga z'obwa president omukyala ono mwala waffe ow'ebugisu yasooka okubeera minisita w'ensonga z'obwa president ne Kampala Wabudeya weriri mu parliament ne balisindika mu kakiiko aka local government ne public service for scrutiny era mu budget y'omwaka ogwo neogwaddako omwaka ogwo gwali 26 ne mu 27 sente za regional government ministry ya finance yali ezigize eki ne mukulu kibazo nga kituufu government yatiitira nzikanya naawe naye naawe ndowooza ekifuba Mengo kiyaleeta ku regional government ng'eringa eteetaba mu kuginegotiatinga ndowooza wakiraba kati ona ow'emirembe nange mwali mwagala ekintu kyammwe ate mumunyoze mukigize eki mukiganye ekirala ne ku ssente oba oli awo saagala kiteeka ku president ng'omuntu nenzijukira resistance gye yajja asanga okuddiza abantu obuyinza eno wansi mu decentralization okuzzaawo obwakabaka Nyamurunga wa Kenoli yateekamu abantu abamu nti gavumenti eyina kubeemu tebaseeseetula buyinza kubaawo power centers ki ndala abo nabo mu gavumenti bwe bali baga nti ate abasajja boogamba nti mwateesa beekyusiza olaba Buganda obuyinza bwe yali eyagala Ssaabasajja abe kabaka abe nabwo mu 2:5-2:6 bino batubyogera olumu batunyigira ninga ategeye mazima obuyinza obwo nga buyinza okuba nga bwakoma okubeera ne Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye ate ne bakiteeka mu bantu kakati oli ku lw'obulungi bw'emirembe n'agamba owange ate kati naffe kati njogera nga Buganda ne tuyingira ekitimba ekyo simanyi oba kitimba ezaali embuga z'amasaza n'amagombolola official mail states ezaali eza Buganda government eri dimud kati ate ne tuziwaayo nga ez'ebyobuwangwa n'ennono kakati eri bwerijja nayo nga tukikola nga bwe tugobye zi district n'amagombolola ate nayo nga tuginoonyeza ttaka ddala tulabika ne tunyumirwa nti kati ffe tuzimbe ekintu kyaffe nga kiringa Aga Khan
batuwe ettaka ly'amasaza batuwe ettaka ly'amagombola batuwe official mail endala ezisigaddewo ennyumba z'abaminisita simanyi oba ne mailo z'abanalinnya kweziri tukikozese ng'ekyebyobusuubuzi kirintu kiveeko nga Katikkiro bw'agamba federo bw'erijja erigira ki erisanga naye nga nzikanya naawe nti senta singa yalemerako kubanga ne ku zero si zino obukiiko bwa RC bwe bwajja abayivu babwogerera mu Museveni aleeta ebyekikomunisiti simanyi abijja Libya simanyi abijja Tanzania simanyi abizza China naye gavumenti bwe yamerako n'abantu ne banyumirwa obuyinza obwo ne bawona abaami bali ababatuntuzanga ne b'amayumba 10 nzijukira mu 92 teri muyivu yasigala Kampala nga tagenze kubaako weesimba mu RC system ba Hedwe Kayondo balooya nayogera ni nalekani ba Professor Mamudani Siraje Rwama ngabo kwata omuzindaalo eri agambye nti awuliriza Katerega muganda wange Kisule Magala Katene ne Katerega bakugandi President Museveni tali sincere kubya 1 second Sule kansome message ngabo ojiweereza nga aganti tali sincere kubya devolving power. The charter was the same as the political parties to a Jeko spirit, not actual belief in what NRM leaders wanted. Museveni doesn't believe in devolving power. Onomula na kugamba nti kibazo you are a friend bamwita bigirwa Cynthia. Again you are a friend to Mzee Bidandi Sali. What happened to decentralization as envisaged by Mzee Bidandi? Of course nja kugamba nti along the way what has happened is re-centralization. Ngojeko actually simanyi local government chichikati chezi chakola bakao bali appointed by the center. Am I right, Katerega? Yeah. Bakao powers zabwe zibawo bwa accounting officer ziva wa PSS permanent secretary and secretary to the treasury yabawo obuyinza obwo okufuuka ba accounting officer buli mwaka era district chairman maskini taina na capacity egamba kawo nti lero gwe watukoze bubisi gwa accounting officers theirs is a recommendation never wataka ku pressure ebera recommendation umanyine ba civil servant bano local government zali zibayisa bubinyo twagendo wetagawe mukisana bokula kawa afuka DPS bwana abera property ya district bali mumanya batya kati bafuna zi transfer na avaruwa na agenda ekisoro. But the sense was the districts would employ. Nzijukira Mzee Bidandi Sali service commission kibazo okuja ku town okuja ku town clerk ne kao ndoza ne chief finance officer ava wangu abakuza abasigade district service commission including the determination of wages kati ne districts za Uganda sawe wetuogerera Romshada zisaba musala Kampala bagamba nti batu standardizing buli chairman wa district afuneze ezimu buli chairman we gombolola mu Uganda yonna afuneze ezimu. Mzee Bidandi ebanga liringa bwotula na yakugamba nti motivation eyandibadde wo okusaba district nga bino mu byachivinze yayina criteria ze nga musobola okusasula omusolo ogunaabeezawo district yammwe musobola okukunganya ezinakola services ezifaanana bweziti ne bweziti bwe muba temubiyina temunna developing capacity efuuka ekyo kye musaba tuleme ku creating districts for identity to creating a districts that have value in service terms era ine ebizibu ojukira Luwero ese mateeka bano barumushana gwe bakola yadde n'ekyo mwekirine yateeka mu ebirala bingi yateeka mu territory yateeka mu population ngabuvume ebizinga oba sesi obifugire mukono obifugire Masaka oyina capacity oba biina kwefuga byokka ekyo nakyo insozi nga zirwe nzoli zimasaba ekitu kizo okubanga kyasalwako waliwo ensonga endala nyingi ezirowoozebwako yadde neeyo yemukuzo na identity culture identity kubamba de maliriza nzijukira aberuwero bayina obuzibu ne mukulu bigayirwa empiira ndoza yafa kakati yali kawo ngaga nti tugenda kumugoba
ne bawandikira ministry ya local government ebayambeko okugoba bigayirwa empiira. Mami Bidandi n'abawandikira n'abaga nti mmwe mukozesa bigayirwa empiira, singa mu mugoba bino wammanga nabyo muteekinga enote. Njagala council ekole decision, nga decision eyo eri informed by the consequences, the advantages, the disadvantages, legal implications zizo n'abaddiza decision yaabwe. Pira ali musajja wa chairman Naddo. Si bino ebyolwaleero eby'e Kampala nti Kaawo bwe muyomba naye bamuyitira Kampala ne bagaa nti Kaawo nti tumututte Kolomojjo kati agenze mu Ruto. Bidandi yabaga nti nga ministry tetumukyusa ffe bino bye tubawadde ye bino etteeka bye ligamba ku kugoba district ani Kaawo nti over to you. Ampuliriza Gasimbagane Ne Bannamawulire. Siraje katono nnyo. Ndowooza njagala kukkiriziganya na Kisuule nti bino ebya Mmengo byesaba bya n'abalala byali byakubejjako, tewaliwo kituufu kibasobola bbawa. Wekibanga ne decentralization eriwo kati teyina buyinza obwo bweyeteekwa kubeera nga esobola okusalawo ekintu nekigaanirwa central government, naye nga babawa okukola bylaws, babawa okukola obuzibu obuli mwena ate eri amended etwala Kampala okugitwala mu ofisi ya president ate eri waasi. Ffe twalinanga ku buyinza nga n'omusolo tumanya percentage gye tunaafunanga division n'emmeka ze tunaakozesanga ffe ne district ze naakozesa. Naye kati bw'ozisolooza zonna bw'ozikuba tozikuba tezikyagenda na ku city hall accounts, ng'ozigenda mu pool account wali mu central government. Nti toyina bw'oyogera ku nsonga yonna yadde naziri zayitanga mu local government, naye nga waggulu eriyo ofisi ya president. Local government minister bwe yalemwanga ekintu nga ajuliza ewa central government. Naye kiri ekinyusi Katerega kyayogerako, abantu abaali babyagala senga babitwala ankole yandibadde ino obuga by now. Mwalimu abantu ng'aba Eritu Mwine batinyefunza nga babaga nti buno tubwagala. Mu kitundu abantu gye babwetaaga abaagala obugabe. Mikwano gyange nnyo era nalabye omwana weka Genosejjusa Kyaddaaki yajjuza empapula ez'okugira ki ez'okuwummula amagi ne Geno Tumwine bannaffe nnyo babagamba disitulikiti zaali zikyalina ntono ezankole zaali 3 Mbarara, Bushenyi n'Entungamu. Ne bamugamba asekiwalinga resolutions bafune resolutions ezo tebaazifuna. Neze ndoza buno obugabo obutali bwa byabufuzi Romshana abada ko oba totadde mu kajanja nnyo yinza okuba n'obugabe bw'okwayatire kuba ali badde lwaki kwayatire so abasinga obungi tebabyagala mu bitundu abatono bawiche baagala nabo wapimira ku ki abatono n'abangi mwankole. This is a sit in propaganda Katerega is very acidic because bino kino kya districts deemed is ankole Ulukwan twali tumanyine mukulu Museveni tawagala tetwaziteekawo. Please nkubulira because I was involved at the consideration stage. Constitution okola constitution kwa ina stages. Katwali ku stage ya consideration chemuyisa kiba kigenda kuba part of the constitution. Okukijjawo rutalo. Now mukulu Museveni natuyita lwakitula. And unfortunately enough abakigeze natuyitiramu. Mbadde njagala Siraja amaleo bali balance jawo nanga neno because sijja kukyogerako kati nga atugamba munzise ale tukuse munzise munsaze ebyenda those are the words they used munsaze culture yange munsaze ebyenda nze nimunyankole this is ankole munsaze ebyenda kiki katukole eki ziri districts muzidiming no ovankole no ovankole ni kimukolera nanga naye muntere mwaka ntinyefuza ne mukazi we sister wa balije ne balije
under 64 je mbade muyisiza people have got the right to form a culture or a culture institution. They can use that one bakumyawo obugabe kati ekyo munyambe munteremu ekisiba kati kwe kumutera mu kiri echa where the population you know kora resolution zeyo kunonya akalulu twakiterawo kulemesa tinyifuza. We never put it there to give a right. We put it there to stop impediment. Yes, that's the truth. So what dayo kuchiri echa senga bakiteeka unga bukyali kiri balwa mushana senga wali wate chaos nene okusinga eri wano sirowooza nti wandizeeyo n'ogamba abagisu n'abaganda nti mwanyi tuzitwala wa puti wa wani penalty ebakiriza waba kati nga bagugubye ogenda gibajja ku kifuba paka nti katunde ffe nga baganda katunde ffe nga Bugisu Union nabiri bandibaddewo ebintu baga nti guno omusolo ogwaffe gusigalawa mu Buganda n'abanyoni baga nti amafuta gafu omusolo gwali muteeka guli define anti government zate zikirizwa kusoloza musolo butereevu neza zigenda kubeera funded by central government. In fact abakiwakanya yemu ku nsonga zebawa nti tewali bukakafu tewaliwo mutemwaki ogulambikiddwa center gwegenda kuzza mu region ng'ate region teweereddwa mukisa kusoloza musolo butereevu. Kati genda va ku musolo ddeyo ku buyinza bwazo zi local governments particularly ogende mu KCC under president's office ndi abakulembeze bonna bobo ebyo kuba oli kansala obimanyi bobo ebyo kulabirako bya local governments KCC nga bwerigi togireeta it's a central government agency bakanya nga bwolaba muzirizi federal bwabawo minister in charge of federal capital enefugibwa president butereevu so webyo kulabirako byawa kiso KCC yamwe yedda na yeno is a government agency. Exactly kyenkugamba nti ekituuse ku central amendments zebakoze muteeka lyazijizaayo kati it is effectively a local government. Teri local government si local government. Lindako bw'omala okulonda gundi Lord Mayor n'omugamba nti wansi we waliwo ba mayor wansi we waliwo ba councillor waggulu waliwo ba lord councillors balina okukola policies nga batandikira ku bottom up abawansi ne baleeta ne bagenda ku parish ne bagenda ku constituency ne bagenda ku division ne bagenda mu council yawamu naye kino kiri kiyingiddemu government nti ne bayise ebirowoozo tebalina bajja kubimplementingira ndi abimplementinga tebamuyinaako buyinza. President avuyina aga nti gwe twakuba midaali gyokka gyoba genda nga ku nyimbe olabe n'ensenene bwe zibuuse ekamwokya naye tojja kusalawo kino nti toyina bw'osalawo musolo local government egasaaki omuntu mu capital city nga tasobola lindako kale genda Busaabala bwe batesobola kusalawo kintu kyonna nga waliwo RDC kyayogera nga kikonagana ne central government minister nava eri wansi naga nti mwe mwenna bensanze wano mbakutte sibasanzeyo lindako sigamba kubaleka waliwo emitendera gyoyitamu okusinziira ku stages n'ogamba nti ani atwala district eno tuwe report n'olyoka ojjawo ayinza okubanga part of the problem. Exactly bw'onaasanga part of the problem ng'eri waggulu ku top nga kati byolaba ku lands nti billioni 10 baziwadde ani agenda okukwata kukamya nga kati ye aigigi naye ng'eno gyayise yagenda nti byebyo ebya lands bisi byakutwala wani waigigi bo kye baakoze batiddeyo Gasimbagane Ne Bannamawulire radio nesebo nga tonnava wano sebo katono nnyo mukulu kibazo vision eyo yayina editorial nnungi nnyo neeraga nti abantu balekawo obubaka bwa parliament e Kenya babeere bafuuka bagavana ba county n'agamba local government zaffe to developing power tuzaagazise ba national leaders kubanga bambi mbutuufu local government ezimu
zikulemberwa abakulembeze nga tebasande na kubeera yadde bakiyamani beero C1 so bano balwomushana baali balowooza nti abantu ba district chairman maaso be bagenda okubeera ne ba presidential candidates ekirabika okujjako ndowooza mukulu Ssempijja si bangi abalabise nga batambulidde bafuuse ba national leaders so twetaaga tweddeyo ekirungi constitutional review ejja twetaaga tukolera ku gavumenti zaffe naffe nga za muzinzi nga bwe kiri e Kenya nga bwe kiri South Africa nga bwe kiri e Bungereza yadde eyo yonna gye njogedde tewali federo ampuliriza Gasimbagane ne Bannamawulire Charles Rwomshana mukulu kibazo omanyinze wanyambidda n'olaga obukuusa bwammwe nze nkola za mazima si bukuusa because this is politics. One, debate wetandikira, do we do federation or do we do unitary? Kati nga abantu bagamba population egamba tetugenda unitary, twagala federal. No, tetugenda unitary. We should devolve power. The issue is about the devolution of power, not the methods. Yes, because wala wale bagamba obuyinza bwonna bubeere ku center, bubeere ne president ngabwe buli kati. Amunga bagamba obuyinza budde ku mperinfale, budde mu bitundu, devolution. Now problem where, when do you federate? Kati question nebeera how? No, but even before, yes, question nebeera how. So the first argument is we do federation. So when do you federate? Or when do you confederate? Bwebali bakola Uganda, nga Uganda teriiwo. So Buganda, Busoga, Bunyoro, etc. Ankole nga buli emu esobola okuwaayo ku buyinza bwayo to the center. So it was possible to move power from the periphery to the center to federate, right? But wabanga already ngo ina unitary, can you federate? You know the debate argument eriawo. Sija kujiyingira munyo. Now information kwech. Lumukulu Stephen Kavuma yakozesa argument nga president alina abataka nti Uganda tosobola ku federating ngensi federating siziri independent. President namuga rubbish. Okay, mwe mwava bine bya regional government na ye mu Africa tubaddeyo ne zifedere zitandise nga ziva from the center. Ekyo mu kisombi nteziri success. I said there is that debate. Information kiriza. Ekyo mu kisombi tezibadde successful. Khartoum nga ne Juba tena vaako n'omukolo naguliko mu conference center Khartoum. President Bashir n'omumyuka we Salva Kiir ne balangirira federal wonna mu Sudan. Ezaali province ne bazifuula states. Buli states yeronderenga ba governor kubanga liba governor badde balondebwa president. Omukulu gwa Kalafulene naguweereza buterevu mu New Vision n'embukedde. Naye wenjogerera kati wombye Khartoum ne Juba oyinza okunoonya federal nga togigiraki. Federal webadde ekyasigaddeko n'ambeeza engeri eyo yali Ethiopia. Naye ebiriyo bigiraki endala eziri mbigambe Somalia ne Congo. Ebadde information sebe. But that's still not federation. You see, the argument is nto obuyinza bw'obujja ku center ng'obutwala eri mperinfale ebate kyali federation. Federation is ng'obuyinza buva mu perinfale buva mu independent state mu states nga mujja ku center. But that's not a larger issue. Katwano tugenze decentralization area je tujemu is a district. Katunasho you know kunoonya why. Because that was also politics. Ya mukulu Vidandesali. Now I was nali mu lukiiko nga mukulu Museveni ayagala kukomyawo federation. Jibali baagala. Because bali mukuteesa even when we were in the CA. Waliwo ate group endala yali ekola ki? Yali eteesa finally etwe order bye tugenda okuyisaamu. And unfortunately that was the trend. We went in parliamentary buildings awansi mu basement waliwo etusinkana. And mukulu Museveni agamba tugenda kufiirwa all MPs abali mu Buganda. Juke katugenda mu Kalulu in 1996. Butatu tugenda kufiirwa MPs. So abaganda tubawe ebyabwe.
bye betaaga. Now then we ask mwe muli mu lukiiko eyo biki bye mukanyiza biki bye mutakanyiza wawo twetaaga where do you need us ngoyagala tusalewo ki because waliyo mukanyiza in your meeting bituwe waliyo mutakanyiza then awo tulabe otukola ki tulabe we tushiftinga tulemu kufirwa the MPs aba movement aba NRM asoko okuyimira okwogera wazibidandisali nagamba ebyo biturekere birekere CA owokubiri wazi Maria Matembe naye nagamba birekere ki CA owokusatu wazi Lieutenant biri mu maso naye nagamba Mulindo biri mu maso okay Lieutenant Captain Mulindo biri mu maso teyasukka ku bwa kapiteeni ko yali teyalingira naye nagamba kole ki biturekere so biri mu maso noonya twali banywanyi now so I will come to that so question je tulina okubuuza therefore is biki Buganda byeteeseza ne mukulu Museveni ne bakkanya because there are agreed issues or biki byeteeseza ne mukulu Museveni wawe batakkanya because iseba kugamba federal elements ki eziri mu federal because fetuma federal tuwo buyinza ki is it buyinza kuwa police bondi is it buyinza kubatiza what is that power now that's where we have the issues now the area yakasoko kwogerako jina peakinga nga bano basatu tubana bakumuyimireza was on taxation and sharing of revenue. Now the first issue eri who collects bamugenda ku sharing amusolo ani agu collecting is it the periphery or the federated state or katinga in this case Buganda egenda okusoloza abusolo mu Buganda omusolo mu Buganda then yo eweko center percent two ani ana meeting a cost of collection because no kusoloza omusolo you pay yes who will remit that cost katinga zino the federated states bana bali mukutesa bagamba go soloza because fe engeri je tuli traditional je tuli culture bwe tunasoloza ne tuongere emisolo kati politics singa ziri kubo kabaka bajja muchawa that was there was that argument so got go soloza then otuwe so otuwe which percentage right and the eyo bali tebana bakujikanyako ba 30 or 40 whatever the case may be. Now the other larger issue was Kampala, the status of Kampala. Kampala is in Uganda geographically. So wanga in Uganda and is part of the kingdom of Uganda, therefore ejakufuna percent y'omusolo gwa Buganda in those terms. If you have said 40%, then omusolo gwa Kampala gwonna by 40% gwa gwachi gwa Buganda. Then how about Karamoja? I think that was the argument Museveni was raising, and he used the example of Karamoja. Now that's why there is another argument that Kampala is of Buganda. is I think is kati enongo sereze yasoka in the kuchiri the history the base okay yeah kati when Kampala ebe ya Buganda na yenga teri muchi teri mu Buganda, and that was the reason. Then last on that one is the accountability, both political and maybe sent and financial. In financial ono babanga simulondo namwe ensimbi accounting rani. Now toja kulonda kabaka babanga togenda kulonda kabaka, then how about the status of the katikiro? That's why you see the argument now comes in. Mufada talks wadda mo kutesa ekibine ekiwangula nominating katikateno ganga ya chagurani yanda bade nominating among the katikiros, but might be 5 names whatever the case. Kabaka na akola ki na alonda mu kirungi sike kiri musemateka. Which one? Nti ekirungi musemateka mulimu abantu ba Buganda okwerondera katikiro. Abantu meaning the election, the university election. And you see that was the debate, because the debate ojeva nayenga ina kuba muzukulu wa kintu n'ennambi in case of Buganda ekyo nakyo musemateka mu ekiri anti ngamba kwa bali ekyo tebagala kyogera isi mu debate eje etandikira katikiro alondebwe ekibiina
or because never got kati yesimbe as katikiro still it will be parties somehow there will be olumunna gamba wano mu program eno ate bannanga ababobbi ne bakitwala bubi nga kusinziira ku semateeka wa Uganda kumpi kati Bobby yasaanidde okubeera katikkiro kubanga yasinga okufuna obululu obungi wano mwami Mayiga nga kwe kusima kwa Ssaabasajja Kabaka aba alina kuzaayo ddamula n'agiwa Bobby in what abantu ba Buganda baalaga nti Bobby gwe baagala yadde tebaamulondera ku ofiisi ya bwakatikkiro ekyo nakyo nkyongeddeko baali balonda president wa Uganda kuba bw'onoonya omuntu asinga okubeera popular okuva mu kalulu ako Katerega, that is diversionary. You see, so the debate then was, how do you account for the money? Because nje wenchiretera. Woboga tubawe percent yensimbe zivude mu kitundu ekyo. How do you do the political accountability? Onanazi managing nga simulonde. So genda kumulondo otya. And chola bawolo propose emwe gamba abawangude mu kitundu ekyo at a political level. Barecommendinga amanya eri Kabaka yajjemu abamba nga bagamba oli esimbe for that position. So I think that's why kibazo having nga mwana nzalwa ya nga bajjajjabe bali mu kitundu ekyo nange ne muzukulu wa Nambi mu 1927 ensalo ezakole nange ne muzukulu wa Nambi kati mukulu kibazo. I think that's why you're having a point. Nchata baziisa, why don't you implement it now? Can Buganda esobola ku implementinga kino nti agenda okuba katikiro wa Buganda yesimbewo bamulondere mu bibiina nga bo badobera ebiri eggulu akalulu bakabye manya bamukubye chairman bamusibye manya polling agency babagobye. Would you have that kind of katikiro within the culture of Buganda nga bamulonze in that model? Now finally mukuru omusana mbadde nsaba kubuza ekintu kimu oyinza okuba nga toli authority ne mwami Kibazo ne mwami Sirajje bayinza okunyambako. Ofisi ya Katikkiro ya buwangwa nga abakulu b'ebika oba ya byabufuzi nga abaami era abakungu? Kubanga ennaku zino propagandists bafudde ofisi ya Katikkiro ey'ennono. Ofisi ya Katikkiro Kabaka ow'ebweru ya byabufuzi akubwa n'amayinja era baali bagabakubyeko bakatikkiro abaasooka okuva mu 59 babadde balondebwa na kalulu lwakuba litwalina Westminster nga lukiiko lwe lulonda naye ba propagandist batuusiza okufula ofisi ya Katikkiro ey'ennono ng'ate ya byabufuzi. So mukulu Kibazo fine Katerega yebuuziza ne yeddamu. So in a second malize na kino waliwo kye muleese kya kucelebratinga Lubiri. Celebrating okulumba commemoration. Yes, okujukira bwe balumba Olubiri. I suppose ntwajja kubeerawo ne kaya nga mujukira bwe balwaddiza. But that's not a larger issue. The larger issue eri nti Olubiri era bw'oyogera ku bwe balumba toyinza kuleka kwogera bwe balumba. Katerega bw'oba wanyaga ebyange bwembiza si celebrating nga munyazi lwe yazza bye yanyagako. Then lwaki tukuza olwa 9 October? 9 October kuba batunyaga batunyaga sovereignty lwaki lwe baagizza ako muna musajja wange muna ako kawandiike enkoko gye nabba nagifumba oba nayocha abuuza onamwabira onamugamba enkoko gye wabba nziyange gye wabba wagifumba munamuzi nze gye nabba nagyocha munamuzi ako kawandiike katako kawandiike the Lubiri lwe balumba obote lwe yalumba lwe Lubiri oliruwo. Is it the Lubiri we have today? Because Lubiri obote lwalumba nga Buganda inejje nga ina police ya inejje what it had a force because by ya ina bebo central government be yali yamuwa ne ya ina police nga ina ne court even had courts kat bie ina. Is it what it has now? So you can't say high court ya Uganda bwe yabange etudde mu Buganda ngeba high court ya Buganda. So you can't say nti Olubiri lwadda ichadda istaka ne kisaragate kyakyo, but the other Lubiri original power did not come. So what are you saying?
neba kabaka babu ampuliriza Gasimbagane ne ekibuga kye ampuliriza Gasimbagane kabaka abeerawo ekyali kya mwanga waliwe malidde nti of course Romshana yakonyeeko ku bukuusa Kateregga abwetooloola bw'ati but the ultimate is aba baholdinga state olwaleero babadde mu makwekansaamu forever actually ebitono ebyaliwo ne ku gye bayita devolution of power byakoma ku mulembe gwa bidandisa liwali nga tukyalina abasajja bakulu. Since then state kyekola consistently is to roll back power from any devolved point baji rolling back ekomewo mu center state kyegezaako okukola buli kimu kebeere mu agency kebeere mu local government to the extent that ne ministries ndowooza nazo kati bazi rolling to the level nti ne ministries ziri controlled wano wa mu finance nazo zaafuuka nema zonna the state has been so centralized and rolled back to the eyes ezeri unitary state eriko obuyinza bonna nga buli rested mu muntu omu Kateregga gyayagala to the level that even procurement nayo ebadde rolled back mu Uganda yonna. Kateregga obadde ogamba nene mbirango odoki draft yali egamba ennyingo ndoozi ey'okubiri ya ssemateeka nti Uganda shall be a unitary republic, something like that. Naye mukulu kiwanuka musi nga yemaze okwebuuza mukulu ku bidandisali ye yaleetamu tusangulemu ekigambo unitary. So Uganda si unitary ate si federal wabula eri awo wakati. Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studio zigikwanjulira. Ndina Ahmed Kateregga Musaazi, ndina Siraji Rubwama ne Charles Rumsha. Abampereza messages nzirabye eriyo agambye Kateregga nti Kateregga discussing nga taina kyekubira ogamba oti omuntu eyesimbawo kuba president nti atabeere nga abeera agenda kusaba ddamula ndowooza ekyo twakimaliriza ne Kateregga ne tumuwa eriyo omulala akoona mu kya bukuusa aga nti tewaliwo nteeseganya mu Uganda zibaddewo nga za bulambulukufu naye eriyo omulala bamuyita Kajala aga nti bw'ogendewo omukuusa naawe obaako kyokweka yaga nti yessaawa nti ne Buganda yandibadde etrikinga Museveni nti kaakuwa okamunyagako kaakuwa n'okamunyagako n'ogenda ng'osembera otherwise talina kyakuwa. No bamuyita Siraje kato ogenze nga muteesa oba nga munyazi ono Siraje aga nti si Siraje ono gwe tulina mu studio. Siraje male agamba nti yalowooza ebitundu bya Uganda ebirala nabyo birina okustampinga foot. If it is true like Kateregga says, kangisomenga bwedi, if it is true like Kateregga says that Museveni was actually bent by pressure from Buganda to give way to a number of things for the current KCA Act and even the new regional governments, it means that if the other regions were also to stamp their feet, we would have a lot more ceded by the center. But they are being taken for granted and they assume that they are also in the fight against Uganda. But can I put it this way? Ojanansonyo ifa mukurudu nti ebiseera ebyo mukulu Museveni yali atunuulira to isolate northern Uganda, so nga yeetaaga Buganda for that purpose. Simanyi abagenda okuteesa nabo baali bakira babwe batyo, baali bakira abantu ono ayagala kubakozesa to isolate the other region. Now kata ayina the other region gyakozesa to isolate Buganda. So bumuganto kumunyaga nebyabawada yinza okubanyagako. Eriyo mulala abasabye nti buli omwamu we comment ku kibazo kijja kubeera kya Yesimbwa. Simbwa Kalidi agamba nti tekijja kuba kya bwenkanya butayogera ku kulonda omolo. Kalidi nade nasazeewo busazi ekyo nkireke okulonda kwawedde omolo, but okay. Comment emusiraje kulonda omolo.
nasembayo okulaba joint debate eyaba candidates bonna nga omutazze nalaba nga omuntu eyali alabika nga ali soba yali omulekwa era yatandika agamba nti mina ensasira nnyo akabenja kagudde ku bantu ba Nuupu abadde baza okunoonya akalulu ka muganda wange naye nga agezaako okulaga tali mu kintu kya busika nagamba bani ntaddeko buteesi ne bansiminga naye tuli mu leesi yenooza nti njagikola ki njagiwangula so akalulu kano NRM ne bwetanditaddemu miggo bikono na bunyazi na kugaba sente yabadde jakawangula yes Charles oba kantandikire wakati ebi mpazi sebo katono nnyo kuwali we tubadde bobo wasoma article yange we yafulumiranga waliwo okusika omugwa wakati w'abakungu abamu ab'Emmengo n'Obwakamuswaga bw'Ekkooki naye bw'oba olaba mu 64 obukama bwa Bunyoro n'Obwakabaka bwa Buganda nga bakaayanira amasaza agazaawa Obote yakozesa Bunyoro n'akuba Buganda naye mu mwaka gumu ne Bunyoro yali agijjeewo so Abakamuswaga n'abakungu b'Emmengo ekibenga kituyigiza abantu abaali batagala kuzzaawo obufuzi bwa nsikira bwe balaba nga obufuzi obw'ensikirano bweyuza bwe buti bafuuka bawakasanke naye nasanyuse nalabye nga RDC wa Rakai Nkyala Sara Kiyimba yatuuzizza enjoyi zombi ne zikkaanya ekyo ekisingako obulungi ekyomoro abantu kye basazeewo kyekyo ate wano ebyensikirano kizibu okuwangula mulekwa oba nnamwandu abasajja tebaba bassemwandu naye singa era ndowooza bawoli nga yeesimbyewo tuyinamu ndowooza olwa background y'obufuzi obw'ensikirane tukiyinamu nnyo ekyo tekibadde omoro yokka kibadde wangi naye nga analyst ndowooza nti bwe twogera ku Nuupu nti eri predominantly Uganda nti yeerwaneko tuleme kulabwa bubi kubanga nalabye ttiimu yakulembeddwa muganda wange leader wa opposition n'abakulu abaagibaddemu abakabi nga mukulu Kalwanga ng'era kikulaga nti fuutu ya Nuupu mu north ntono obadde toyinza kuddira abasajja n'abazaana ba Kabaka okugenda ewa Rwoti nga be basaabaka kuyege ekyo kitegeeza Nuupu erina okwerwanako ebeere ne ba Mathias Mpuuga bakalwanga ab'omu akyoli otherwise bali balaba nti bano ba colonial agents ate ku luno bakomyewo bwe bati tebibulamu so Nuupu yeerwaneko efuuke ekibiina eky'eggwanga lyonna ereme kulabibwa ng'eyawano kuba oba oli awo kyekimu kyagireetedde obuzibu kuba kandidate wayo baga nti yabanga popular era ng'ayisa bubi nnyo omugenzi olanya naye ate omwana yamukubye kyabugazi n'enkona n'enyo bintu bibiri mukulu kibazo ku Komoro one eno yabadde operation oba mu Luganda kibunuule ntya onanyambako how would you translate an operation mulimi olwa bulijjo kiba kikwekweta tekabadde kalulu it's an operation naye eno operation etandikira wala ono mububuka oba mutabani wa Olanya ng'asobola okwogera byonna naye nga tasobola kuddamu ebigambo bya kitaawe byayogera mu kuziika bya jjajjaawe sorry nga tasobola kwogera bigambo bya jjajjaawe byayogera mu kuziika genda ojja kuba MP but jjajjaawe byayogera kufa kwa kitaawe tobyogerako and teyabyogerako is an MP. The second one ayaliwo okuba speaker wa Uganda kati speaker wa Uganda the one who was supposed to be the speaker of Uganda is the speaker of Uganda. The one that was supposed to be the speaker of Uganda is now the speaker of Uganda. Whatever you are suggesting, it's quick with Chawede, it's finished. Ampuliriza Gasimbagane Ne Bannamawulire oyo Charles Rwomsha naye bwagamba but of course mulimu ebintu byonna notinga abagende kayunga mu kalulu
ekayunga akali okujjuza ekifo kya Fefe Kaserubogo akalulu kaalimu omuliro kaali kamaanyi wherever but bannamawulire baffe we baatuukira okuva mu kalulu nga kafuuse kati tekakyali kalulu kiri kyobadde ogamba okiyise operation ng'efuuse operation ne bagamba abamawulire mufulume wano tetubaagalawo gundi bino Simba negamba singa mawo yabadde yesimbyewo awo mbolo nga mawo twadde kisoboka wano tusimbudde tuvuddewo there is some other characteristic gyenjagala abantu ba paying attention to. Mukyala Nabbanja bwagenda mu area for her it is the point is of no return. Eno decorum yabano omanyi bannabyabufuzi bwe balwawo nga bannabyabufuzi ne tufunayo bano ba quote unquote abayinako kapolisha abayinako omuzigo tebaagala kusiiwuukira mu mbeera ezimu batandika n'okulowooza posterity legacy naki neebeerayo bali nga bafaanana Kakooza Mutale. So what did she do? The new Kakooza Mutale of elections is in that bag. And she will deliver those elections. Where she is, omanyi mulimu ebintu byembadde ndudde okulaba nasembayo biraba mu kalulu ka 2 mugumu. Mu kalulu ka 2 mugumu Kakooza Mutale ne bano barumshana gye baali active. They were outright vandals. They would do anything crude and stupid, but they would do it. Bajjako emmotoka amanamba emboko bazikuba mu lwatu kulunu simanyi bya mboko because I haven't had accusations of people being beaten. I want to be very fair. Naye ebyabadde evident nti emmotoka eziri clearly nti these are forces vehicles bazene bazi plackingako enamba zonna ne tubeera nga tulina ensi kiremesa government okuteekako number plates. I don't know. That is the impunity. Nti eriyo abalala abalina mu decorum abajja okulimbalimba waakiri ateekako eya tractor naga nti eya tractor yagitadde ku pick up naye eriyo abatafaayo abagamba nti kabulangane nze nkaagala nina okukatwala eriyo omukulu wano yawangula akalulu kati mufuusa agala mwogerako naye yatuuka mu kifo naga nti nze akalulu nina okukatwala kama mbaya. Actually 2 of them, one is a woman, one in Acholi, one here in Uganda in Mukono. Wacholi yatuuka nga effectively bamuwangudde naga nti mwepanka kwani ngenda katwala ndukane box nagenda nakanyaga nalagira ne bamulangirira mu mpale nyimpi nakwata naga nkiwedde te tulisinkana mu kooti anti yafa asimanyi tulisinkana mu kooti nagenda nakeeka omulala wano Mukono wano Mukono yamachinga ini ne mundu oluvanyuma ya omukyalo oyo yafuuka mukwano gwange. Okay. Naye wa. No, I respect that family. Mukulu kibazo. Sigenda kwogera kumanya. Amaya sigogedde. Manyika telega mumanyi. Yamachinga ini ne mundu ne bajja nga kubalangirira later bonnanga bafuuse b'NRM. Actually later bonna baafuuka b'NRM naye gwe baali balangirira nga musajja wa Katonda alina mu kuba mbuutu oyo mukyala naga nti gwe bw'oba walwana ti katwale tulabe nga tayambadde nangato alina AK47 oyo mukyala naga nti kano nkaagala tomwagala konsigo kano nkaagala ne bakakyusa ne bakalangirira oyo mukyala tolanga mwetaaga declaration form ebyaddirira byagenda mu negotiations byagenda mu court n'esibirawo mu negotiations but Mukyala Nabbanja ali level yoyo we tolaba nti Uganda yetaga abakyala ngabo ngojanga toyambadde ngato ali ku level yoyo brand new AK47 buli lw'omulaba mu kalulu for her business is to deliver the victory. Yes, the rest doesn't matter. Mwabasigadde abanvaako emabega clean up, it's up to you. But for me
obantya nasinkana mwami Kakoza Mutale ku Nebanja bamusanze mu field yaka aonga ku Shua House emyaka mingi nye mabega it may be about 20 years ago nanyingiza mu ofisi ye nga anyumiza amawulire ne je yali mu bagita mulengera bagitanga ni natula mu ofisi natandikira amawulire natula mu ofisi ya Kakoza Mutale nga it's a small cubicle very tiny nenga wano waliwe mundu nga tomanyina kumanya nti oba osobola okuholdinga an intelligent discussion with him and he passed off as a very intelligent man nemubuuza n'ebintu lwaki obeera ne mundu zino zonna nti obuyinza state ebeera n'obuyinza nti era n'okubba akalulu nti tewetaaga bwetaaza ekkabba weetaaga n'okulaga amaanyi nti state esobola okukabba olw'empaka nti state esobola okukatwala olw'empaka the stage where we are at bannayuganda balina ogyegendereza mwami Museveni yaseeseetuka ku bano bonna bamusiba taayi the Westminster note esibe taayi neyepolishinga n'ayimirira mu bantu n'afuwa oluzungu mwami Museveni awo yaseeseetuseewo kati yagenze eri gye yalinga ne balwa omushana bavileja kati naddayo n'afuna bayita abavubi be the reason you do not have Jessica Epel Alupo in Acholi ng'anoonya akalulu naye ng'oyinayo Nabbanja is very telling. Alupo alina waaga nti Jessica gw'ozanyisa amuriati ya Lope wa Kadaga mpulina nga ndaba wa Right Honorable Kadaga ntino Jessica ya mmege ekigoba mukalwa akaleeta ndooza yali by election etese ndozo bakaleeta omuwalo oli nti omuto nti ya mumega n'empale ye neeyulika era ababaka baali balinda kyaddako naye n'akoma kibazo ne mo serious note Nabbanja kyasingako kyayawukanako Mutale mukulu Museveni alinye ennyonyi ajje omulo ebibadde byonna kuva kwawolanya byonna nga bwebadde bitambula ajje ne tiimu eyo nga weemuli awe speech addeyo then mumuleetera amawulire nti kiki abaali bakuba engalayo bakoze eki how do you bring that to result therefore Nabbanja kyayawukanya ne Mutale Nabbanja tali violent Nabbanja ayogeza sente oba kyetaagisa kyoba kiki azimalayo naye Mutale nga akukuba nze yansibirako mu library yawo ku Bugaawo okubombo road esaawa 3 ne $1 nina nababiro twali tukola mu Njiba Times nga asimudde abafu eri nga mulimu libraries ebitabo nga byebyatwawula naye nga mulimu sitampu z'amasomero ag'enjawulo oluvannyuma we yatanatandika interview nemugambye n'ebitabo bijjawa nti mbifuna bwentyo ne sitampu zaabyo na biki so enjawulo Gasimbagane ne Bannamawulire wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira nine Ahmed Katerega Musazi Siraji Rwama ne Charles Rwomushana okay badda mpereza message omulala ku mukulu Kakoza Mutale mulimu bye sijja kwogera wano Mutale akyalina obuyinza bungi ate siina bugumu bwa mbooko ate mukadde siina bugumu bwa mbooko naye eriyo abavubuka olumu baagenda mwami Mutale nga akyali w'amaanyi nnyo ne kati w'amaanyi I don't know but luli bamusanga ku makyayi agenda okuzuukuka ng'ekikomera kye bakitimbye ebipande by'abeesigye kyonna wali ekyebando ne geeti yennyini kubanga yali yajjeeko ebipande by'abeesigye ku street yonna waayita nagasangala kulabawo kipande na kimu kyali kya bbulu kya yellow I don't remember byonna n'abijjawo kati abavubuka kye baamukola ndowooza oba yagenda kwebaka geeti ye yonna ne bajambaza newa n'anoonya baakuba embooko okubamalawo ng'anoonya ani gw'anaasanga n'ekipande naye nga talina gwasanga. Can I give you a positive side of Kakoza Mutale?
mukulu kibazo kati gwampereza message ko kakoza mutale ejo mpereza njibuuse kakoza mukulu kibazo but kakoza mutale was not our subject. No, but you see you raised him, maybe he also needs the other side. Kakoza mutale wakola kalangala action plan. That meeting yetwabera na yomweya, if you remember. Nga challenge mukulu Museveni jaina that time. Bogamba if you remember linga ganti nange nali. We have discussed it. Mukulu Kakoza, mukulu Museveni challenge yali aina that time nga National Task Force ya mukulu Bidandisali n'abalala ne mukulu Haji Kigongo yali tena kutuka ku sub county kuteka yo committees teams. Nayenga kukoza mutale literally in every village Kalangala action planning inayo agents. And ichiche chimuletera okubeera chief mobilizer. Bo as the action plan bazimba ne batuuka up to the village level nga buli bukyalo action agane mu kyalo kyewa feyo ninsanga abakakoza abakalanga action plan. So as a mobilizer as an mobilizer he was a very effective mobilizer naye media yamulabanga mukubi nenga bamuwayiriza. One of those messages was sent by Godfrey Benaisa. I would want Benaisa in present for me to repeat it, but if you see him you repeat this to him. Benaisa said, it is not that Amin loved Bote less, but that he loved Uganda more. That is my learned brother, Godfrey Benaisa, saying, Amin loved Uganda. Are you people of Uganda, do you agree that Amin ever loved Uganda? There you are. There you are. Well, there's another propaganda that goes on, and I got it when I was in exile. They say, Obote, nobody likes him in Uganda, but particularly Baganda don't like him at all. Many of you who are old enough know me. I have never been a tribalist in my life. Never. And I shall never be a tribalist. I have been leader of UPC for many years. Baganda have been members of that party for many years. Baganda have held the highest positions in that party. I was also head of your government for 9 years. And look at the type of ministry I used to set up. No discrimination either on tribe or on religion. Some of my most important ministers were either Baganda or Catholics. Let me mention only two. I had a minister of finance, a Muganda. He's sitting here behind me. Is that hatred for Baganda on my part? All of you people of Uganda, you love education next to your whole life. My minister of education was a Muganda. So what about the question of religion? My minister of defense was a Catholic. My minister of internal affairs was a Catholic. My minister of local government was a Catholic. My minister of finance was a Catholic. I can go on enumerating. I have no tribal feelings. I have no religious feelings. I come from a very big family. Some of them are Protestants. Some of them are Catholic. Some are Muslim. And in fact, I've got a cousin of mine whose name Mother Superior Digulu. Now, these propagandists want me to tear off myself from my own people. When you talk about Baganda, I have got a Muganda wife. And my children are half Baganda and half Lango. How do I begin to hate myself? I am not part to all those things. Now, fellow citizens, I have not returned home with vengeance. I have no ill feelings towards anybody or towards any people. We must stop petty bickering. And I give this pledge that in the forthcoming election, let it be known that Uganda's decade of shame is at last over. That was Gasimbagane Ne Bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios ujiko anjulira. Ndi ne Katerega Musazi ne Charles Romshana. Oyo yali mwami Bote. Dr. Apollo Milton Obote. Naye mpulidde naye erinnya lyali yita Bote. Waliwo ekinzijukizaamu naye tepu bw'oligifuna eriba nnungi. Amini bwe yagoba Abayisirayiri ne baga nti Abawarabu be bamu-influencinze. Amini aganze sikolera mu byaddiini era sikolera mu busosoze. Ku baddiisi 20 tekuli musiraamu n'omu. Ku baminisita 18 kuliko omusiraamu omu. Naye okuvannyuma lwa statement eyo ndowooza waayitawo omwezi ogwo n'akola rishafo n'aleetera ddala abasiraamu mu gavumenti. Abayisirayiri baamujjukiza. Simanyi oba ku Obote tu eyo statement yaliwo eri kwandooza mwalimu baminisita abakatuliki 2 Kalule Setaala
nosindeke wango government yobote tu bibya obote one way obote tu defense yali ya Paulo Mulyanimire atemu yali mukatuliki obadogamba mukatuliki gambye mu cabinet yobote tu temwali musiramu n'omu yake yalimu ntegeru bwama lwakasisi noito joko bamugobamu ate abakatuliki bali mbabiri kalese tala nosindeke wangu government yonna yali aba protestant ba minister ba minister of state but deputy minister ba assistant ministers ampuliriza Gasimbagane Ne Bannamawulire ngenda kufuluma siraje rubama very yaje abakatuliki to the next cent n'abasira I don't know eriyo omuntu yabadde agambye message eyo nabadde njibuuse ng'agamba nti mu CA unfortunately Buganda and the Catholic Church were the only forces against or able to stand against Museveni by the time of the CA, which had real ability to bargain. Museveni outwitted both. As we speak now, he's wrapped up everyone. On that one, it's not that they were bargaining. Mukulu Museveni yali ayagala kubakozesa. Ate nabo yabakozesa question yetu you know kubuza bajja bakimanyinza yagala kubakozesa against the others and so they nemukubera byobufuzi bya mukulu akyali mulamu yali atone jeno waffe Kidduma Kubuya bwe yajja mu kakiiko ke waffe nali warasisebo nga atusomesa ebyasa mateeka n'okuwa ebirowoozo n'atuwa amagezi nti mulemenga kusaba kuzza bwa kabaka nakuza bina byafuzi mulundi gumu binzo tulema nefe ngabo mu Buganda tusaba okuddizibwa obwakabaka ate tuwagire enkola ya movement egenda mu maaso ekyo abakulembeze ba Buganda baali bakikanyako era nze nsubira ab'omulundi ogwo baali better negotiators okusinga ndoza njagala nga tufuluma katono nnyo Charles Romshana mukwano gwo Keine Rugaba Muhoza badde akola comments ku M23 John alabye generalozeza nti eri extremely reckless and careless ng'agamba nti okubeera omutuusi si musango. It was about the M23 nti okubeera omutuusi I'll quickly check the tweet wano nti okubeera omutuusi si musango omutuusi oba omuhima oba something like that. You must negotiate with M23. See Bona and as we speak now ndaba bampereza message bangamba nti the situation at the border is extremely fluid onangamba nti eriyo ebimotoka ebyalabiddwako nga bigenda ekisoro nga biyingira ekisoro eriyo byadaga nti bali ba negotiating eriyo gwe nalabye omukongo one of information, I think he's an information minister or secretary bwebeyita ng'amuddamu ng'amuga nti anti nammwe mugambe bali nti basooke FDLR nti nayo bagiweeko ekitundu olyoka otugambe ku MT23 eno. Of course azeemu leero ng'abagamba nti after finishing with the ADF we shall focus on the Interahamwe in DRC. That's Muhozi. Muhozi is not reckless. I don't know why Mawanga in the civil society mwagala information. Omuntu asaze okuwa information na kuwa ne mind. Why don't you consume? Be patient, temuvuma, temumulumba, temunyoma, just consume because you are getting a mind freely. Ekyokimaze ekyokubiri tewaliwo M23. What is there is M23 yali ina infrastructure yali mu Jerya Nkunda yali the Jerya Nkunda katubona barwanirawo because Nyamwasa the Rwandese National Congress akirira bwakirira nakwate emisozi ya Uvira that area that zone ajja kubate mukuru Kagame onu Goma abamutemako Goma and bomutemako Goma obo mujeko kankusomere dabi yawandikize. It is not a crime to be a Mutusi or a Muhima or Muhema or a Munyamulenge. M23 has been seeking dialogue for years. The East African community should help solve this problem. Yes, because you remember the other settlement speech gitwasoma ya mukuru Museveni nga bazimbeje erija ko Mobutu balizimbira ku batuse ba Uvira wamune Masisi, right? Now kat awo mukuru Kagame ayina wekizibu
he has a problem there and Nyabanyamwasa gye baagala bayingire bamukutuleko kuyingira Congo nayo kata abalemesa kuyingirayo. That's why there is a force there fighting. So ne Mukulu Kagame ayingirawo under cover of M23, Mukulu Museveni jali there under cover of M23, abayekera ba Museveni nabo bali eyo under cover of M23. But as M23 teriwo, the organization disbanded. So tetuyino kunonya who are the actors now. Siraje comment ntono nyoma nyono Siraje yali afisa and for information Siraje tewava Kongo na mchala for information mkuru kibazo bayamba excuse a second kibazo bwe agala kuyamba population etuuliriza ono mukulu Museveni amajaga twala ku reinforcing kulumba oba agatwala kuzimba kisenge balimo okuyingira mu Uganda singe kisenge ekyo bakikuba house ekiwa izimbalala Siraje Munzika bampa omukyala badolite ngayogera luzungu mu broken newe nagenda mazadde nga tutegeeragana ate na interpreting nga tategeera nga mayire ziri awo 10 senga afa n'omulete Uganda engeri gy'omuzaayo temanyiddwa naye nga bamumba nga mukyotala bamuyitanga mimi neyo issue eriemu nti entalo Siraje kisula akutumidde entalo zemwogerako Congo bwoba wano mu Uganda kati at least gundi agezezaako kibazo nange se walwa M23 naye waliyo mugambe nange we nakuita mu waliyo obukwakulizo lwaki M23 muntu ajetekako time ebaddewo nga basibye emyaka 2 nga Kagame ali against M23 kakati nga enough tuli kwekwese mugundi mu ADF naye nga ne M23 ebadde existira teri awo nti ina boundaries weri eri just nga bwowulira ekintu ekyavaawo nga ubagamba nga lakwena nti yatuuka magamaga naddayo naye nga eriyo issue ekiri Congo eyo territory eriyo tejja kutereera leero okutuusa nga bazeemu kulonda buto nabo ne beetaba mu kulonda bo beera banga abantu kitu affecting kitya affecting tuli ba neighbors kati ba refugees abakyajja na kakati eno bayiika eno eriyobo mwagende Kongo abuuza muyenga ye omukyala teyafuna kyanzijukira nti twayamba okutabaganya eyali President Kabila n'abanyamulenga ababa M23 Sultan Makenga ndoze yali abakulembera nitubajja mu camps ne badde Sultan Makenga yali ne Otafire kirabika Unusiraje yali nabo kuba yali ne wamba dia wamba Sultan Makenga wa luvanyuma kono ya imagine ngo mukulembeze obukunte ko luvanyuma samusanga ko naye Chaz twaina Sultan Makenga twaina ne the Ntaganda yes ani yali owe Kampala niye yali owe Kigali Ntaganda yali we Kigali nga Makenga we Kampala yes kati nenga bombi ba M23 yes kati M23 eyandabade active awo because eri bajimalawo eyantaganda yagwawo kati eyandabade active ya Makenga. So how can M23 ya Makenga be a threat to Museveni? Ya Makenga eva one kati yerwana eyandabade rwana wali, how can it be a threat to Museveni? Or how can ya Makenga ate intebirete ya Kagame? No but I mean comment joine wa okuve wa General Muhoozi ekuganti M23 should be listened to. Until they want to build their buffer force nga ya abatusi. That's the mindset. What tribe is which is trying to appeal to. Question yayo katola bata alikusaidia ya Paul Kagame. It been oteyanda badenga abyogera the other day. And that's why I'm saying that M23 joloza ko ya Makenga ne Kagame tekyaliwo, because it cannot be on the side of Kagame. At best ebera kusaidia Nyamwasa. Jukira abazimba that force is Kazini ne Nyamwasa bebaliwo as army commanders, ononga wa NRA olinga wa JDR1 Kazini mufu ucharaba kati wasigadde Nyamwasa. So therefore abanyamwasa bande bade friendly to Nyamwasa. Katerega kyembadde ngamba sebo nti
twabatabaganya grupu ya Sultan Makenga ne baddayo wa President Kabila ne begatta ku government ne bayizingizibwa ne maje nendoza tekyatambula bulungi kubanga kukulonda okwajjako Kabila ebitundu ebyo tebyalonda waliwo nabadde mpeera muganda wange information lw'omushana nti federe esobola okukolebwa ensi ne bwe ziba nga tezibadde independent ne tugamba Sudani zombi kyagaana ne Somalia ne Congo kiri mu ndebolebo Congo okuva lwebili obwaguga nga yasalawo kubeera federo singa ekkiriza neefuukira ddala federo abamunyamulenge ne beefugira ewaabwe kisobola okutambula naye wenzikanyako ne Moses nze Twitter sinagiraba Obote naye yateekangawo enkola yadde abadde abyegaanaawo kuba nti omuntu toli Muganda toli Musoga omuntu natural oyina okuba n'eggwanga lyo